Lwaliro budde bubadde bukya ne tufuna amawulire ag'enkyukwe olw'okufa kwa mutuuze munnaffe Ssegirinya Muhammadi, ate nga nze ng'omuntu abadde muganda wange, abadde mukwano gwange nnyo kubanga nasomako naye mu kiraasi emu. Ne twebaza Omukama Katonda olw'obulamu bwa Ssegirinya ne byamukozesezza, kuba tubadde tumwenyumirizaamu mu kyalo kyaffe ng'omuntu ateerabiranga kyalo gye yava era ng'omuntu ateerabira bantu be. Abadde mukozi nnyo ng'ayambako abaana batalina mwasirizi, ayambako bannamwandu mu nnaku enkulu bwe zituuka Yidi oba Christmas ng'ayina amatu g'abakola ki g'abaleetera abaana abatalina mwasirizi abawe ebitabo ne kalaamu. Kale Ssegirinya tumwenyumirizaamu nnyo ng'ekyalo. Obulamu bwa Ssegirinya bwonna okuva mu buto nze nkuze naye, naye nga Ssegirinya talina ttabbu era nga bwe twaga nti yasomera Kaddugala awo siniya n'agendako embirize wa ssengawe naye n'asomerayo, n'agenda e Kampala n'atandika ebyobufuzi byammwe waffe tubeere no mu kyalo nga bwe mutulaba. Yava wano nga mwana muto ng'alinga nga myaka 14 15 awo n'agenda myaka nga 14 n'agenda n'agenda eyo wa ssengawe embirizi ze Nabagambye n'asomerayo n'amala oba siniyafu n'asooka dde e Kampala nga wa ssengawe ndowooza akoze ekyamaze. Abadde obbi w'essomero lya Kaddugala Secondary School nga yasomera ku Kaddugala Secondary School okuva mu 1999 paka 2003. Ffe ng'essomero tufiiriddwa olw'ensonga nti abantu bwe bati bwe baba mu bifo bye baddemu tuba nga tuli basanyufu olw'ensonga amasomero genyumiriza mu bifaananyi eby'abantu bwe batyo, n'abayizi bangi bwe bawulira nti abantu nga Honorable Ssegirinya yaliko e Kaddugala oba oli abo baali badde bafuna amaanyi ageeyongera okusoma.